mukulu nga we mumulaba. Sajja nga wagoba abantu bali mugoba abantu ku kizimbe. Sajja agoba abantu ku kazimbe simanyi oba buzibu ki naye ng'ali mugoba abantu ku kazimbe. Simanyi oba yaani nga olaba essaawa zino tuli mu kudduka. Simanyi oba ani amusindise naye wuuyo eyo bannaaye yoyo. Bwana omusajja atugoba simanyi oba akazimbe kake naye nga y'omusajja Bobby banaye omusajja simanyi atugoba kazimbe naye simanyi oba kake simanyi ye. Bagambyeko wano ne mbagamba nti ku kafo kati ke bayita akafo ka pulezidenti munnange kati dduka yatandise embooka etandise okubanga ennyuuka abantu. Akafo kano babadde bakafude ekyobulambuzi, akafo abantu balangirayo, akafo abantu bakeetanidde, naye kati batandise okubanga bagobayo abantu era ekigendererwa simanyi naye nga womanyi nti obudde obusinga babiteekamu nnyo feeling era ndowooza kyekyo kuba nti abantu kati bagufudde omugano kugendayo era ndowooza oba y'ensonga lwaki kibooka etandise okunyooka naye nga byebyo ebitambula essaawa ya kakati ebigenda mu maaso. Ffe tubaawo kubanga tugakutuusaako gonna kankulageko katini ebibadde bigenda mu maaso abantu ekifo engeri gye bakyagaddemu naye ekibooko. Aya banange sanyuse nnyo kujja mu kano akafo akalungi omukulembeze banange mpulira bulungi laba akaweewo banange Mukama Katonda singa nange mbeerako nga mukulembeze banange nebaza mukulembeze waffe nnyo tubeererawo kati singa nange ndi wakati Mukama abanjagalire. Tanajja kafo Mr. President we yakwatira video tutawana kujja embooka enyooka evuga eringa ttaali Katonda wange nekyo manyi ennaku ezijja mu maaso awo egenda fuuka tourist attraction ng'okuyingira 5,000 embooka evuga omusajja alina waya akuba waya n'ogamba mu butuufu tebisitaani yangola nkitwala entya naye nze ngambye bwonkuba kunzita ebibazi gye nazze nabyo okuguza abantu bange sibita era essaawa ya leero kati bitandika kano kyemmanyi nina okuba no nga bakaguze gwe naaliyo ng'okeegombye sigenda kugamba bbeeyi ngamba bugambi sente zompanze nkakuba omusajja nkubye embooka omugongo nga kakutte bwensi nenga abaaba okuba ne mugamba naye sitamaali omusajja mukambwe bannaye essaawa yonna oteekayo sente okuyingira bakuba atedde kukyogera naye baaba embooka enyooka eringa ttaali naye tetuvaawo kukyagulanye maama we tuli tubadde tukyali awo ye nannyini ekifo agamba ki twogera ku nannyini ekifo kino eyadiscovering ekifo kino ekitandise okuba nga kikubya abantu emiggo. Kyagulanyi omulabye ekimala kaakati koolabe ku kibanda yo kati bali magere amagye ne poliisi bonna beetolodde bakuma honorable Kyagulanyi aleme kufuluma ng'ate ye bad Bobi Wine already ali mu site nabagambye temujja kusobola mwizo si baffe ba political opponents naye bannayuganda bonna bakyakitambuza ate nange temusobola njagadde gye sibakakasa nti nze original kibanda is me badman straight out Dangala Kamocha real badman. Fuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo ensonga za mukyala Barbie Kyagulanyi Tungo waliwo abasuggestinze nti asooka atwalibwe emitala w'amayanja mbu mu mubiri kyandibanga bamukubamu obutu. I am a Ugandan medical profession located in the United States of America, and I have been in the field of community medicine for over 25 years.
I carefully listened to the narrations in the video of Babi Yutingo Chaguranyi, and from my deduction, I came up with a medical perspective view of her symptoms. Babi Chaguranyi says that at one time she passed out. At one time she felt very thirsty and asked for water to drink 2 times. And then there was time when there was a scuffle and some of her dress were withdrawn from her body. Now, from a medical perspective, there is what is called the medical anesthesia. When somebody comes to make you unconscious, it's not going to happen right away. They will come when they have used the antidotes on themselves, and then in the attempt of approaching you, they will be approaching you either by spraying, whereby you can ingest the poison. Poisons can also be eaten in foods, and poisons can be absorbed on surfaces, like where Babi says that her dreads were removed from her and later they were returned. Somebody can smear poison on clothes. Somebody can make you unconscious and they inject you with the poison, as Babi narrates. So, from this deduction, Babi needs an immediate attention to be thrown out of the country to a transparent system in a country whereby our entire body will be examined without threats from the authority. And I'm talking this with a lot of evidence because Museveni is an expert. Museveni has been involved in poisoning people since 1965 in Uganda. The first public figure who died of poison was Daud Ocheng, a former OP of Mutesa II at Budoking's College. Museveni ate ye Mukulumbuji ng'abizeemu okubanga alumba era yagambye nti amunanga abanja akalulu aliwa mbw akabanjiza mu kwekweka. Omuntu n'akugamba nti abanja ate ng'abanja yeekwese gw'abanja. Mu byafaayo mwakirabawa ng'omuntu akubanja olina omutwalo gw'oba olina miliyoni ye, naye ng'ate akubanja yeekwese gwe ate olina omuwa miliyoni gy'akubanja naye ate ye yeekwese. Oyo drama ali ku level ya wagguluko. Akugamba gogo bitakwatako ndi gwegendayo abikulekedde. Nga y'okumuzuula kizibu naye gwe tambula ng'otaddeyo akafuba okabambaaziza. Abaana be nga bali bweru naye gwe tambula ng'otaddeyo akafuba okabambaaziza. Abaana be ne basinziire bweru ne bakuvuma ne bagwe olina kapa yennyini oganya n'ogenda okubanja yayogera omwana w'olimbwa abanja ali bweru noono amuzaala agamba mumubanjire naye yeekwese kati gw'ogende ngaani mu nsi eno gy'omanyi naawe omuntu asobola okugamba nti yeekwese nga tali ku simu. Omuntu gena kakasa nti yeekwese baamuyitanga Bin Laden. Yejjako laptop yejjako esimu tewali munnamawulire yamutuukangako buli kimu kyavaawo naye era baamala ne bamuzuula muno omunsinga bakwetaaga tobula. Eyo omuntu akugamba yeekwese n'afulumyayo ka vidiyo ali ku malaalo yeekwese. Uganda weekweka si Uganda yokka mu nsi yonna tone gye weekweka as long as you have that gadget. Ngaliwo n'aboogera nabwe ne bajja n'obawayo ka interview no bagamba nkyekwese bano tebasobola kunzuula. Aga nawe ng'ogamba omuntu waffe yeekwese era bano balimba tebasobola mukwata. Abantu abamu balaba gye bakaaba n'agamba nti baseka naye nga ye bw'atyo naye yendowooza ye. Bingi nnyo ebigenda mu maaso era nze mbaawo kubanga ngakutuusaako nga bulijjo omukulu Fred Kajubirumbuye abeera na bingi byatutuusaako. Waliwo nagano. Bannayuganda mwenna kati mutandise okutegeera
Chebayita government ya Museveni ebbanga lyemaze ekola effujjo nga yeekweka. Nabagamba bakola blackmail ku mugenzi Idi Amin Dada ne batuuka n'okuzannya firimu ne balaga nti Amin yalina emitwe gy'abantu mu firiji n'ebiwoowoolo ne bamuddugaza erinnya. Ne NRM kyebadde ekola tebakivangako. Olunaku lwa jjo Parliament yatudde. Oweekitiibwa Luupu Joel Ssenyonyi n'asitula eddoboozi lye. N'agamba bw'ati. Njagala owulirize. Joel Ssenyonyi yayogedde bw'ati. Ne before Joel Ssenyonyi okwogera ndowooza kanjizanye nga njitadde wano bwe nti omuyinza ogiraba kuba njagala ebi loud and clear nga buli omu asobola ojjula bwe yayogedde. Abaamuzeemu baamuzeemu naye bali omu nsi y'omu ku baamuzeemu naye nga bali omu nsi ali arrogant nnyo awozambu Ssenyonyi tasobola mulagira na kumubuuza obuvuyo bwa gavumenti bwekola kubanga yamusomesa. Kati abaganda tugamba negozadde akkubira engoma n'ozina. Kati mukulu bali omu nsi oli musajja mufere oli mutemu. Mukufa kwa Serena Nebanda weetaba mukufa kwa Serena Nebenda. Mujjukira bulungi nnyo oyo musajja bali omunsi. Yeetaba mukufa kwa omugenzi MP Serena Nebanda bwe baali bakufunye body parts za Nebanda nga bagenda zitwala e Bulaaya baziggyeko samples bakebere ekyamutta. Omusajja oyo bali omunsi yagenda ku kisaawe ne babba body parts za Serena Nebanda ne baziyiza abantu okutwala okebera kyekyatta Serena Nebanda. Kati njagala owulize Oweekitiibwa Ssenyonyi ng'ali mu Parliament ayogera. Is attempting to intimidate me. Obviously, he will not succeed to intimidate Joel Ssenyonyi. The OP doesn't qualify to lecture me in this house. You don't. I thought you had the Makerere. Okay, you got that. Right, Honourable Speaker. Honourable, I haven't allowed you, please. No, I haven't. You ask when you're seated. No, just first sit. Because they say when you stand up, you ask. Thank you, Right Honourable Speaker. The Honourable Wali Omunsi is attempting to intimidate me. Obviously, he will not succeed to intimidate Joel Ssenyonyi. When he says that I am in no place to lecture him, but who have I lectured here? I am raising critical issues of concern to all of us, matters of law. So how do you say that I'm now standing up to lecture you? I'm quoting for you the law. And that is the critical concern. Why do you not address, I don't know if it's in order, to try and address my person. I'm not attacking you. If it were him as Minister of Information, I would still raise the issues of concern to him. Why do you not raise these issues of concern when we say, no, these are not arrests? Thank you. Can I be allowed to finish the point of order, sir? I was processing the point of order. Honourable colleagues, please. No, please. It's important I raise... Conclude. Because I don't want him to again make it seem like it's a personal issue. No, it is a matter of law. And where we are concerned, when people are abducted and for days on end we don't see them, they might end up becoming like John Bosco Chibalama, whom the Prime Minister said he was arrested. Up to now, she has never accounted for him. 6 years later. That's why we are concerned. I don't want the same thing that happened to Chibalama to happen to Lina Zedriga. Thank you. Now, Honourable Yomus, I have to rule. There is a point of order against you. Yes. So, honourable colleagues, now, Honourable Ssenyonyi made my work even more difficult in terms of ruling, because he said that he cannot be intimidated. So since Honourable Yomus cannot intimidate you, let us ignore it. We take it as a passing, Okay? Yeah. So Honourable Yomus, please. And the LP should listen. I said there are arrests being made and are being processed in accordance with the law so that the suspects appear in court. That's what I said. Secondly, I said the government of Uganda does not abduct. But if your dear one goes missing,
there is a law which guides you on how you can report police, and the police can assist you to look for that person. I am alive to the law in this country as a member of parliament. So, kati Honorable Senyonyi bwatu byavuddewo ne bali omunsi. But unfortunately, oba ekintu ekisinza okukwasa ensonyi lwe lunaku lw'olwaleero okire ekikesezo olunaku lwaleero nga mukulu Joseph Ssenyonyi amaze okuteeka okwemulugunya mu paliamenti okukwatibwa kwa vice president abasatu n'okubuzibwa n'okuba nti president takyalina mirembe mu ggwanga. Kino kyaleese ba online propagandalist okutandika okugenda ku TV, ku radio, n'okutandika okwogera ebikikinike nga bawolereza mutabani wa Museveni Muhoozi ne gavumenti. Omwana yavuddeyo kutotola n'otunyonyola akalulu ke Masaka. Kalulu ke Masaka kano sigwe omulundi ogusoose twali tukawuliddeko nti ko kabeeramu embirigo. Naye bagamba nti Justin Namere kye yakoze omukyala abadde yawangula Masaka City. Mbo mu butuufu omukyala yawangula ekifo ky'obubaka bwa parliament obwa Masaka City mukaabireko oba waali mugambe yeekaabireko kubanga ekigenda mu maaso e Masaka mukazi wattu nange musaasira mukwatibwa ennaku abalonzi abaamulonda nammwe mwekaabireko ekyamazima mbabuulire gano genkubuulira ge mazima ekifo kye Mwami Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa akyetaaga akyagaliramu n'olutakataka era nga essaawa yonna asobola okukimusuuza. Kisobokera ddala emirundi 10 ku kinnaakyo okumusuuza ekifo kye si lwakubanga teyawangula naye ku lwakubanga bakyetaaga. Ekifo ekyo kimu kyokka bwe kiti kigobezza abantu abakozi ba gavumenti okubamala e Masaka. Electoral Commission mmye gwe baatandikirako ne bamugoba. Bwe baamumaliriza ne badda ku RPC eyali aduumira poliisi e Masaka. We twogerera bino mugobe wajjo ate tebaamuwa mulimu sigandi baamuwa transfer bamugye wano e Masaka bamutwale egindi nedda baamugoba okumugoba ebyaddala ebituufu. Nawuliddeko banga nti baamutwala eyo kala moja akuume ente ekifo ky'omukyala Yoweri Kaguta Museveni akyetaaga oba oyagala oba toyagala akyetaagiramu n'olutakataka. Gye nkubuulira mazima meereere agataliimu bulimba yadde n'akatini nga we mpaakinze wano woolaba NRM ya mobilizing etalabwangako nga ne Museveni lwajja e Masaka tebamobilizinga bwe bati. Bw'otunuulira ekibangiriza eri ewali okubalirwa akalulu wajjudde abawagizi abali mu t-shirt z'NRM mu t-shirt za Namere bakubyeko obugule. Omukyala mumusaasire mumukaabireko abasobola okumukaabirako naye ndabanga kino ekifo nabanga ekigenda nze kyendabye bubonero bwonna bulaga nti ekifo kigenda. Abantu abagobeddwa balagira ddala nti omukyala ekifo kye kigenda. Teri mulamuzi teri muntu yenna asobola kutuula mu musango gwa mukyala ono kati n'asala mazima singa gabanga omukyala yali ku mazima. Kati abantu bagenda kusevinga mirimu gyabwe kubanga bakirabye nti bw'otasala bintu nga bubisa ku saidi ya Namere emirimu oba tosigaza. Kiri e Masaka yalabi oba kala akalulu mwateekateeka kaaki ekiri mu kalulu kano kimanyi gwe ebyogedde abantu bano bagenze mu maaso n'okubanga bakola ekyabadde kitakoleka okubala obululu naye ate nga bokisi bagisanze already seal emu nga bagijjako. Naye kyenawulidde Kansomuizi yagambye nti bagenda okujulira bajja kubanga bajulira ekintu kino ekyakoleddwa. Bagambye tebinaggwa bino bikyagenda mu maaso naye nga womanyi bayinza okweyongerayo kubanga oli yabadde ne orders from above bagobye abantu be bagobye so n'omulamuzi ayinza okuyingiramu era naye bayinza okumukubira bukubizi essimu naye n'akola kye beetaaga akole. Oli ku NCK TV
teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, abasigadde buterevu byonna nja kubanga nga kuweera, nja kubanga nga kutuusaako wonna woli wonna wosinzidde. Sigala naffe tuva.